نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. amatendo gonna amalungi era amajjuvu gatendebwa n'Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusaasira ebyengera n'emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba b'abalungi ridwanullahi alayhim ajma'in ne ku bantu b'ennyumba ye bonna abakkiriza obusiraamu. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere nga abassaako okusaasira kwe n'ebyengera bye. Nga bulijjo mbalamira baganda bange bakadde bange ab'ebitiibwa okubeera nti tubeera abaddu abatya Allah, tubeera abaddu abatya Allah tabaraka wa ta'ala, tutambulire ku biragiro bya Allah bye yatulagira okuba ntutambulirako, ebintu byonna bye yatuziiza tubeere nga tubyewala, amateeka kwe yatulagira okuba ntutambulira kweteekeddwa okuba ntutambuliza obulamu bwaffe, tusobole okuddayo mu maaso g'owekitiibwa Allah nga musiimu ate era nga musanyufu gye tuli, asobole okuba nti atutaasa omuliro n'okuba nti atuwejja naffenna gye tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga atuwa. Allahumma amin. Kakati nno mu bufunze katugezeeko okuba nti tujjawo ensonga ezimu ku z'abaganda baffe wano ze baatubuuzizza. Eggulo nno we twakomye waliwo omuganda waffe yali yabuuza ekibuuzo awo nti ogenze ewaabwe w'omuwala kitaawe nakkiriza otwale muwala we, naye ate nga tebannaba kuba nti babawo. Abuuza nti abaffe obeera wa ddembe okwegatta n'omukyala oyo oba nedda? Ensonga eno twazituzze tugiddamu tugiddiŋŋana enfunda eziwera, naye katugiddemu in the most summarized way kubanga nga bwe tugee tuzze tugiddiŋŋana. So katugezeeko okuba ntugifunzafunza. Allah tabaraka wa ta'ala bw'anaabakkiriza insha Allah mu bigambo ebifunzefunze enkakasa ejja kuba nti etegeerekeka. Yatugamba Allah mu suratu Nisa ng'etandikira ddala ndowooza obikkulayo empapula nga bbiri, bikkulayo papula nga bbiri ku lupapula olutandika ejjuzo ey'okutaano. In fact wal muhsanatu minan nisa, ndowooza mu aya eyo yennyini Allah yagaa nti fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuuhunna ujurahunna bilma'ruf. Abakyala abo tubawase biidhni ahlihinna, nga tufunye permission ey'abantu baabwe, bwetuba nga tumaze okufuna permission okuva eri abantu baabwe. Wa atuuhunna ujurahunna bilma'ruf, tubawe n'empeera yaabwe bilma'ruf, bulungi ng'emanyikiddwa bulungi. Kakati mu bufunze zino ze conditions ezimakinga nikah ey'omuntu okuwa kw'omuntu, zino ze conditions ezikumakinga okubeera valid, zino ze conditions ezikumakinga okubeera valid. Emu kuzo bwebulawo obufumbo obwo buba tebuli mu mateeka. Akakwakuliza akasookera ddala wujudu zawjaini alkhaliyaini min almawani', wateekeddwa okubanga waliwo ababiri abagenda okufumbiriganwa nga bombi bakalu okuva mu bintu ebibagaana okufumbiriganwa. Amakulu nti omukyala nga waali n'omwami nga waali, ng'abantu abo ababiri tewaliiwo nsonga yonna ebalobera kuba nti bafumbiriganwa, either diini, kuba omusiraamu tuteekeddwa kufumbirwa mu kaafiiri, oba nasabu nga baluganda nti oba ono mwannyina oba nnyoko oba mukazi wa kitaawo, oba nga tewaliwo nsonga yonna ebagaana kuba nti bafumbiriganwa. Eyo condition esooka. Condition ey'okubiri, husulul ijaba min alwali, tuteekeddwa okufuna request okuva ewa wali. Wali ye muntu agenda okutuwa omukyala, kadi yakuno abuha, asobola okubeera kitaawe, au asobola okubeera muganda we, brother we, oba asobola okubeera omwana we omulenzi nga yagenda okumugaba ekyo nakyo weekiri kituufu. Kakati tuteekeddwa okufuna request okuva ewa wali. Request eteekeddwa kufaanana etya? Request gye tugamba nti wali ateekeddwa okubuuza nti oli ready okutwala muwala wange ono gwe nkuwadde. Eyo nayo condition eteekeddwa okubeerawo. Then condition ey'okusatu, husulul qubul min az-zawj, tuteekeddwa okufuna kwegamba answer oba okukkiriza okuva eri ono agenda okutwala omukyala. Amakulu ate ono agenda okutwala muwala waffe ateekeddwa okukkiriza ku kibuuzo kino kye bamubuuza nti okkiriza okuwa muwala wange ono nga sikukase bityo okkiriza okumutwala, nakkiriza nti ye nga takakiddwa nzikiriza okutwala muwala wammwe. Eyo condition ey'okusatu. Zonna ezo ziteekeddwa okuba nga weeziri in place. Then condition ey'okuna,
wujudul mahar amahari gateekeddwa okubeerawo hadiran aw ghaiban gasobola okuba nga weegali presently oba nga gajja kujja fil mustaqbal nga gajja kujja in the future nga gajja kujja in the future naye nga almuhimu gateekeddwa okubeerawo amahari Allah gatugambye wali mu aya nti wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf teekeddwa okuba nti tubawa empeera yaabwe bulungi so n'amahari ago gateekeddwa okubaawo then ne condition esembayo shahada ala aqdi nikah wateekeddwa okubeerawo abajulizi abagenda okujulira contractual marriage yammwe gye mugenda okuba nti mukola obufumbo bwammwe contract yammwe y'obufumbo gye mugenda okuba nti mukola wateekeddwa okubawo abajulizi abajulira ku yo tuli ffenna kati ezo nno the conditions ezimaking obufumbo okubeera valid ebyo ebitaano kasita bibaawo ne imaamu teyeetaagisa kubeerawo ebyo ebitaano kasita bibeerawo ne imaamu teyeetaagisa kubeerawo so ebintu byangu ebyokuwoora kuba nti ffe abantu ffe abagezaako okubikalubya ffe abagezaako okubifuula ebizibu awo wennyini oyo taata wakkiririza otwale muwala we abawoowe ye kennyini abawoowe in fact ijaba gye tubadde twogerako wali nti the second condition kati taata okubuuza nti muwala wange okkiriza okumutwala naawe nokkiriza nti ye already conditions weeziri wali already waali amahare yes ne bwoba togalinaawo cash at hand at least osobola okuga promising aloga fil mustaqbal inshallah mahare go tujja kuba ntukola ki tugakuwa so bino ebirala ebijja byeyongerako simanyi nanka ne tuwaawo khutubaawo gira kubanda olunendo ebyo si bikulu nikaha kasita biri ebitaano bibeerawo khalasa omuntu ng'amutwala kati awo wennyini taata w'omwana we yakukkiririza nti muwala wange wuno mukuwadde awo wennyini aba asobola okubawoowa kubanga yesitiiva bigambo ekyakikubuuza emirundi esatu okkiriza kukwasa muwala wange oyo olw'amahare g'omuwadde agenkana bwe gati nga tugoberera enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama okkiriza n'omuddamu nti ye nzikiriza okutwala muwala wo olw'amahare gano ge muwadde nga tugoberera enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nzikiriza okumutwala muwala simple as that so bintu byangu lwakuba nti sheitaani yagala otukipingira mu bwenzi yejja neekugejjesa ekintu neekulaga nti kinene naye nga bibeera byangu so n'olwekyo kasita mbanga mune temwatuukiriza nsonga zino zonna nga bwe tugambye ebintu byonna ebikola byonna bye mukola muba mubikolera bweru w'amateeka era obujja kuba nti ovunaanwa ku nsonga ezo ddayo kwata mukazi w'omuddeeyi wa kitaawe omugayi taata tuzze kutuwoowa tumalirize ensonga zino bulungi omuwa amahare bino ebyokukwata simanyi taata n'omuwayo ekkanzu ate singa bamuwayo gomesi ate ebyo tebiri mashruu bw'oba bibubawadde alhamdulillah bw'oba tobibawadde tekirina ttabu tekirina wekikozesa bufumbo bwammwe tekirina wekikozesa bufumbo bwammwe simanya ate omukoba muwe enkoko simanya ebyo si bikulu ali muhimu bye bino bagundi abagenda okufumbiragana babiri weebali wali n'aleeta inankani ijaba ne tufuna kubula okuva ewa zawuji amahare weegali hadhara nawo ghaibu bategaliiwo n'abajulizi ku nankani ku nikahi yammwe khalasi obwo obufumbo buba bujjuvu bulungi kakati katugende ku kibuuzo kya mwannyinaffe ono yabuuzizza nti omuntu mukyala wali omumanyi nti oyo malaaya yeetunda then oluvannyuma lw'akaseera ogenda okulaba nga munno omuntu gw'omanyidde ddala nti mulongoofu ogenda okulaba nga ye muntu gw'agenda okuwasa kwega ye muntu gwali mu nteekateeka z'okuwasa abuuza nti abaffe okkirizibwa okukwata omuntu ono agenda okuwasa ono omukyala eyali malaaya n'omugamba nti oyo nno gw'ogenda okuwasa yali bw'ati ne bw'ati oba tokkirizibwa omuntu oyo gw'ogenda okuwasa yali bw'ati ne bw'ati oba tokkirizibwa kuba nti omugamba kakati Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba mu aya eri mu suratu an-nahl yagamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tashkurun Allah tabaraka wa ta'ala atulagira ku bantu beera benkanya wal ihsani na kulongoosa wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi Allah tabaraka wa ta'ala atulagira na ku bantu tuwa ne tuyamba abantu b'enganda zaffe wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar na tuziza Allah ku bantu kola ebintu by'obuwemu n'ebintu byonna ebibi ebitakkirizibwa Allah tabaraka wa ta'ala be yatugaana wal baghi ya'idhukum la'allakum tashkurun ekigambo baghi kigambo kya Luwarabu oba boghaa kitera kukozesebwa nga amakulu amangu agali okumpi kiba kitegeeza bw'amalaaya ndowooza ebwogerwako bumanyikiddwa bulungi kati ensonga ezo zonna Allah tabaraka wa ta'ala yazitugaana mu hadith eya sahaba gwayita Rafi' ibn Khadij yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti sharrul kasbi maharul baghi nti sente zikyasinza okubeera embi
ge mahari agaweebwa malaaya oba omuntu gaafuna oba empeera omuntu gyafuna mu bwamalaaya wa thamanul qalb ne sente eziva mu kutunda embwa wa kasbul hijam ne sente eziva mu muntu akoze hijama sente eziva mu muntu akoze hijama. Hadithi eyo ntuufu rawahu Muslim namba ya hadithi 1568 ne bwe nsiriikiriddemu naawo waliwo ensonga za nankani za hijama ezo twazoogerako bulungi zirina emisomo kumpi 5 miramba zirina emisomo kumpi 5 miramba naye buli lwe tulowooza okuzisindika wano ate nga baganda baffe babuuza ebibuuzo ate nga tetusobola kuomitinga kubanga ekyamazima kiri nti omuntu eyabuuza ensonga za hijama yazibuuliza mu gundi yazibuuliza mu kabox ate nga twali clear ntugamba nti ebibuuzo ebiba bijjidde mu nankani mu class wano bina priority okusinga ebibuuzo ebiba bijjidde mu kabox. So kiba nange kennyini kinkwasa ensonyi okujja n'enziramu ekibuuzo ekyajjira mu kabox ate nga waliwo already omuntu abuuza avuddeyo n'abuuza ekibuuzo kye wano ku group. So nsonga za hijama twazoogerako neno hadithi yennyini twajogera mu nankani mu nsonga ezo. Ensonga lwaki bwe ntuuse waawo nsiriikiriddemu kuba mbadde ndagamba nga bwe twakyogera ku hijama nga bwe naye ate nga teginnaba kutuuka. Ensonga ezo audio ezo clips ezo zibadde tezinnaba kutuuka naye nga muhimu tugamba nti sente zikyasinza okubeera embwa. Mbaka sallama yagamba nti zeezo omuntu zaafunye okuva mu bwamalaaya oba mu kutunda embwa oba omuntu zaafunye oluvannyuma lw'okukola hijama. Hadithi tugende ntuufu rawahu Muslim namba ya hadithi 1568 mu riwaaya yagamba nti thamanul qalbu khabith sente zivudde mu kutunda embwa mbi wa mahrul baghi khabith ne sente zivudde mu muntu okukola obwamalaaya nazo mbi wa kasbul hujjam khabith n'empeera omuntu sente omuntu zaafuna oluvannyuma lw'okukola hijama sente ezo nazo yatugamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mbi. Kakati hadithi ezo zitugamba nti amahari omuntu gw'abaawadde malaaya nti mabi abaffi. Amahare ge bawa malaaya geegaliwa kubanga amahare ge tumanyi bagawa mukyala gwe bagenda kuwoowa nga bwe tutandise twogera ne ku nsonga zino actually bagawa mukyala gwe bagenda kuwoowa. Kakati malaaya gwe togenda kuwoowa ate y'omuwootya amahare malaaya gwe togenda kuwoowa omuwootya amahare. Allahu tabaraka wa taala yatugamba mu aya gye tugeri mu suratu Nisa nti fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuuhunna ujurahunna bilma'ruf tubawe empeera yaabwe bulungi ng'emanyikiddwa. Kakati ekigambo mahar al-mahar oba amahare huwa qadrun min al-mal yudfa'a lil-mar'a gwe muwendo oba kyekigere eky'emmaali ekiweebwa omukyala yani mina zawji ila zawjatihi ng'omwami agenda okuwasa omukyala yakimuwa bisababi aqdi zawjiyatihi ajran liqubuli nihaihi nga azimuwadde mu mbeera y'okuba nti kwegamba kalinga kasiimo nga kalinga kasiimo kawadde omukyala we olw'okukkiriza okumufumbirwa. Kaba kasiimo omwami kawa mukyala we olw'okukkiriza okuba nti amufumbira. Nolwekyo tugamba nti kaba kasiimo omwami kawa omukyala ku byonna byagenda omukolera nga ali mu maka okwegatta naye okumuzaalira abaana okumuyonsa abaana n'ebirala byonna byabagenda okukolera mu maka ago omukumuwa amahare gano oba kwegake kasiimo k'omuwa in advance mu mbeera y'ebyo ebintu byonna byabagenda okukolera ng'ali mu maka ago. Kati guno omutwalo gw'oba owadde malaaya gw'ogenda okubeera naye that night omutwalo guno gw'oba bamutwala abamu babawa nankani 15,000 ezo 13,000 z'oba owodde malaaya osobole okubeera naye mu ssaawa eyo oba mu ssaawa ezebbiri ago ge gabeera amahare mu mbeera eyo ago ge gabeera amahare. Kati omubaka kyatugambye wali nti maharul baghi ne gana amahare agaba gaweereddwa malaaya ezo sente zibambi. So ezo zetwogerako wano nti ziri haramu eri malaaya abaafunye sente ezo. Ate era kiba kibi n'eri ono omusajja abakkiridde mu nsawo ye n'asupportinga prostitution buyer omuntu aba agenza okugula malaaya naye muntu si mubi. Obwamalaaya nno tekitegeeza muntu kugenda ku street n'otandika okwetunda. Tekitegeeza muntu kuteekamu bummini bwo n'ogenda oyimirira wali ku Duster Street oba wherever woba oyimiridde n'otandika okwerenga nedda. The moment you sleep with someone illegally or unlawfully, either that person is your boyfriend or not, expecting a reward from that person through monetary terms or any other avenues, you're already there.
kasitoba nga webase n'omuntu yenna illegally unlawfully nga tokikoledde mu mateeka amakulu nga temuli bawo si mukyalawo ng'omuntu oyo okikoze either na boyfriend wo oba nedda ng'olina reward oba empera gy'osuubira mu muntu oyo either monetary nga reward egenda kugira mu mbeera ya cash sente or any other avenue obanga agenda kukusasulamu ekintu ekirala kyonna you are already there you qualify to be a malaya so n'olwekyo tugamba nti obwamalaya si muntu kusooka kwambala bumini n'ogenda otandika okweringa nedda kasita owaayo omukwano gwo ne weegabangulayo munnaffe ng'olina empera gy'osuubira ew'omuntu oyo khalas kasita oba nga temukikoledde mu mateeka olwedde oba omaze okuba nti okwalifayinga okubeera malaya kati nabwe kiti eri bannyinaffe ebintu bino si birungi ebintu bino eby'abantu okuba nti beerenga si birungi ng'oggyeko okuswala kuba omuntu kasita aba nga zembeera zawangaaliramu ezo muntu oyo aba aswala gono n'akulaba n'oli n'akulaba ga nankani n'ebizibu ebirala bingi ng'oggyeko ekyo ekyokuswala ne bagenda bakomboza agalwadde n'ofuna kiri kugamba mu mbeera eyo bw'etyo bintu si birungi esseppiki ekolebwa mu kyuma oba kala aluminium naye esseppiki eyo ku bugumu bwebwako singa buli lunaku efumba emirundi egisoba mu 8 essefuli eyo ekaddiwa mangu neyonooneka neebotoka oba neerekeraawo okuba nti ekola naye nga essepiki gye twogerako ekoleddwa mu kyuma mu aluminium oba mu products endala iron oba product yonna almuhimu ng'ekaluba kati essepiki eba efumbiddwamu emirundi 8 for more than 8 times a day tugende nti ekaddiwa mangu kati olowooza kiyinza kubeera kitya ku mubiri gw'omuntu lwaki bunnankani bunnammwe mubutulugunya eri bannaffe abakola emirimu gino lwaki bunnankani bugundi bwammwe mubutulugunya ebigambo byammwe lwaki mubitulugunya so tugamba nti ennankani ensonga ezo si nnungi muntu kuba nti azeenyigiramu then eri abaami baganda baffe babulaze baffe abagenda ne bawagira omulimu ogwo ne bagenda bagula bamalaaya mwe bannaffe temwenyinyalako baganda baffe abeyisa mu mbeera eno bweti mwe temwenyinyalako okumanya bannaye nankani ekintu kyenyinyaz omuntu okubeera ne malaaya kubanga gwe kennyini beera wonna wootudde just sit wherever you're sitting and close your eyes obikka amaaso go bwoti and imagine your wife sleeping with some other man. I'm asking you a question. Would you wish to sleep with her again? Ng'oli awo n'ozibirira bwoti noyimagininga mukyalawo ali ewaka gwe wawasa ng'olaba yeebase n'omusajja omulala oyinza okulowooza okuddamu okwebaka n'omukyala oyo fenna aljawaabu la okuggyako abalwadde okuggyako olinga ye ali awo omutwe gwe mulwadde naye nga teri muntu yandyegombye okuddamu kwebaka na mukyala we singa akimanya nti mukyala we yakoze eki yeebase n'omusajja omulala kati ekyo omuntu yenna yinna akirejectinga ku mukyala we ayeebase n'omusajja omu ayebase n'omusajja omuntu yenna yinna akirejectinga naye ate omuntu oyo n'abeera mweteefuteefu okubeera ne malaaya ayeebase n'abasajja nga 20 olunaku ekyokubeera nga mukyala we yeebase n'omusajja omu okirejectinga okuba nti oddamu okwebaka naye kyokka ate n'obeera mweteefuteefu okwebaka ne malaaya ayeebase n'abantu on average 20 guys or 20 men per day nobeera mweteefuteefu okuba nti weebaka naye emabegako nga twogera ku nsonga zezimu zino nabawaka simple calculation kubanga waliwo omwana gwe bali ba interview ngaawo ku NTV ne bamubuuza nti on average buli lunaku weebaka n'abasajja bameka oba buli kiro weebaka n'abasajja bameka n'agamba nti kisinziira olunaku oluba lutambudde kasita luba nga lutambudde bulungi nsobola okwebaka with more than 30 naye n'agamba bwe luba nga lutambudde bubi ebiseera ebisinga they are between 18 to 20 per day olwo lunaku luba lutambudde obubi kati kitegeeza nti mu lunaku lumu oba kali mu kiro kimu bw'abanga yeebase n'abasajja 20 kitegeeza nti agenda okufundikira omwezi mulamba bwe guti ne guggwako ne gukongoka ne gugwa wali omwana oyo omuwala aba yeebase n'abasajja 600 men in 1 month kati bw'abanga yembeera kwatambulira nga buli mwezi yeebaka n'abasajja 600 kiba kitegeeza nti omwaka gugenda okuggwako ogw'emyezi 12 munnafu oyo aba yeebase n'abasajja abaweerera ddala 7200 basajja paya baba yeebase nabo kati bw'abanga omwaka gumu yeebase n'abasajja 72 omulimu ogwo n'agukola okumala emyaka 5 years ng'obwamalaaya bwalimu ng'embeera bwetyo bwetambula kitegeeza oluvannyuma lw'emyaka 5 munnafu oyo aba yeebase n'abasajja 36,000
aba yeebase n'abasajja abawerera ddala emitwalo 36 kale bannyinaffe tebabeera balamu omwezi mulamba nedda. On average batera okulwala kale on average zibeera ennaku 7 buli mwezi. On average gibeera ennaku 7. Amakulu nti mu myaka 5 abajja kulwala ennaku katugambe nga 420 bwe tuba nga tubalidde ku basinga obungi kuba n'omukalwala mwakatuumira 7 kitegeeza abasinga obungi z'ennaku ze balwala. Kati mu 7 ako mu myaka 5 oba olwadde ennaku 420 assuming kale she did not work for these days ennaku ezo 420 nga teyakola engeri gye yali ali mu 7 though I had waliyo n'abakola nga balwadde. I had wali abakola n'agenda n'abeeramu eteefuteefu okuba nti akolanga mulwadde naye kale katusuubire nti mu zino ennaku 420 takoze oba kale katongereko n'ennaku endala 8 katongereko n'ennaku endala 8 oluusi zaabadde ku pate n'atasobola kgenda ku street kukiika oba zaabadde omulwadde ebirala nga si mulwadde 7 oba zaabadde katongereko ennaku endala 8 kiba kitegeeza nti ku zino ennaku 420 bwe twongerako ennaku 8 kale katugambe mu myaka egyo 5 amaze ennaku 5 nga tagenze kunankane ku street genda kukola. Bwe tuba nga tujjeyo wali waggulu ku basajja baffe emitwalo 36 baba yeebase nabo bojjako bano 5 kiba kitegeeza nti mu myaka egyo 5 munnaffe yaba yeebase n'abasajja emitwalo 355. Abo abasajja emitwalo 355 baba yeebase nabo mu myaka 5 bw'otandika kubateeka mu tax kubateeka mu taxi ezaffe eze Uganda kubanga taxi zaffe eze Uganda it is their license to carry only 14 passengers. Buli taxi eteekeddwa kuyingiramu bantu 14 eteekeddwa kubeeramu bantu 14. Bano abasajja emitwalo 355 abasajja emitwalo 355 bw'otandika kubayingiza mu taxi nga buli taxi oyingizaamu 14 kitegeeza nti abantu bano baba basobola bulungi nnyo okuba nti bajjuza taxi 2535 tax 2535 ezo tax obungi bwazo ng'oyagala okukakasa nti nnyingi oziteeka mu paaka ya taxi enkadde n'ebooga ne zisigala nga tezinnajjula n'odduka ne mu paaka ya taxi empya n'oziteekamu n'ebooga nga tezinnaba kujjula n'otandika kuba nti ozipaakinga ku nguudo ezifuluma Kampala ku Jinja Road ne zipaakinga okwo paka ku Centenary Park ku Entebbe Road n'ozipaakinga okwo paka Ekibuye ku Bombo Road ne zipaakinga paka ewandegeya ne ku nguudo ezisigadde zonna naye nga taxi tezinnaba kujjula. Taxi 2535 ati omukyala afaanaganako bw'otyo gwe n'obeeramu eteefuteefu okugenda okuba nti weebaka naye n'obeeramu eteefuteefu okuba nti ogenda. Allah yatutonda nga tulina emitima egyennyala baganda bange. Emmere eyaffe eya bulijjo food eriibwamu omuntu omu yekka bw'ati oluusi nga teyagikutte namu wabula nga yaliisizza jiiko oba fooko n'eriibwamu omuntu omu yekka bw'ati. Omuntu ne bw'abanga enjala emuluma n'agamba nti emmere eno sigenda kugirya lwaki? Lwa nsonga yaliiriddwamu omuntu omu naye oyo afaanaganako bw'ati osobola okumulaba nga emmere yagirekawo kyokka ate n'agenda yeebaka ne malaaya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'alekawo emmere eyo n'agenda yeebaka ne malaaya. I told you of one malaya who was calling me nga mpita mbu ngende muguleko ne mugaa ne bw'oba ompeera bwerere munnaffe sisobola nabibagamba abo nno bennyini abo bannankani bamalaya basiba babiddinga na basiba babyogera baga nti singa abannaye abasajja baali bamanyi bano abasajja abatugula bye batukozesa tewali muntu yenna yandizeemu kwegomba kwebaka na malaya. Singa mumanyi basajja abatugula bye batukozesa tewaliwo muntu yenna yandibaddamu kwegomba na malaya. Babyogera bo bennyini ono n'amukozesa kino oli n'amukwata n'amukozesa kiri ate ono n'amukozesaako kino kuga mu mbeera eyo bweti. Allahu tabaraka wa taala nga batugamba ne Allah yatutonda n'emitima egyennyala. Allah yatonda n'emitima egyennyala lwaki tetusobola kuba nti twennyala bamalaaya bano. And by the way, if you did not know, it's very expensive to be with a prostitute than to have a wife at home. Kiri expensive nnyo omuntu okubeera ne malaaya okusinga ne bw'abeera ne mukyala we. Kiri expensive bw'obadde tokimanyi. Malaaya omu yekka ekiro kimu kyokka bwe kiti ayinza okukusasuza katugambe omutwalo gumu. Ogwo omutwalo gumu gw'aba akusasuzza it's just going to happen for a few rounds, 1 or 2 or 3 kubanga ateekeddwa okuddayo ku kkubo n'addamu n'akola. So tugambe nti ekiro kimu akusasuzza omutwalo gumu ku rounds 2 oba 3 byenjogerako bitegereka bulungi muli bantu bakulu.
byenjogerako nkakasa mbitegera bulungi kubanga muli bantu bakulu. Kati bwobanga omukozesezza nga buli kiro kimu kyokka bwe kityo omuwadde omutwalo gumu, kiba kitegeeza nti mu mwaka ogulimu ennaku 365 oba ogenda kukozesa miliyoni za Uganda 3.65 ku bamalaaya. Miliyoni za Uganda 3.65. Emyaka 5 bwe gyetooloola kiba kitegeeza nti ogenda kukozesa miliyoni 18.25 in 5 years. Miliyoni 18.25, and that's only for 5 years. That one is only for 5 years. Ngebyo ezo sente ozimuwadde azikusasuza nga takuzaalira takufumbira okujjako kuwa ekigambo nga kyekyo kyosasulira sente ezo zonna. Kati let's get to the other side of a house, I mean a housewife, ngo tuzze ku side ene endala y'omukyala gw'ogenda okubeera naye waka. Katufune example ennyangu ng'ojja kwewerako example. Nze owange amahale ge yansaba miliyoni 2. If I stay with her for 30 years, singa mbanga mbadde naye okumala emyaka 30, kiba kitegeeza nti I enjoy her every day for 180 Ugandan shillings. I enjoy her every day for 180 Ugandan shillings. That 180 Ugandan shillings, I can have her all the number of rounds I want, whether day, at night, or at any point of time when I can be with her. I can be with her. Okiraba nti ebbanga lya myaka 30 gesimanyi oba getunaamala. Buli lunaku nsasulidde nusu za Uganda 108. Oli mu myaka 5 gyokka osasudde miliyoni 18.25. Miliyoni 18.25. Kati bino nga bwe tugende nti mukyalawo oli waddemba okubeera naye emirundi gyonna gy'oyagala, ate ng'okwo agasseeko n'okuzaalira, agasseeko okuyonseza abaana bo, agasseeko okufumbira, agasseeko okwoleza, agasseeko okufaako, n'ebisigadde byonna ng'abikolera ku ssente ezo z'oba wamuwa. As'alukum ayyuhal muslimuuna, mbabuuza basiraamu mmwe, fala tajibuuni bal jibu anfusakum, temunzira mmwedde mmwe bennyini. Hasbatilka alhasbiyaati, okusinziira ku bibala ebyo calculations zonna ze tubaze. Halil baghyu afdal wa ahsanu min an-nikaahi aw al-aks, omuntu okwenjoyinga obwamalaaya kisingako omuntu okubeera mu bufumbo obuliligo, oba okusinziira ku calculations zonna ze tufunye. Okusinziira ku calculations zetufunye, malaya agenda kukozesa omutwalo gumu ekiro kimu obeere naye rounds 2. Mukyalawo tukirabye mu calculation 1 nti ojja kusasula kumpi nusu za Uganda 108. Nusu 108 kikigula. Abaana ennaku zino abaana ennaku tebakyabawa na nusu 10 nti kwata genda ku dduuka omukwasa 10. Sibwe kiri lwaki lwansonga 10 kyaluzinga value. Niyo genda kubeera ne mukyalawo ebbanga lyonna ng'akolera ebintu ebyenjawulo, akufumbira, akuzaalira, byonna abikolere kumpi on a free cost. Kumpi nga tewali kintu kyonna ky'omusasudde. Kati n'olwekyo tugamba nti banaye ensonga zino ez'okunankaniza okuwangaalira mu bamalaaya ebintu ebyo si bituufu. Ebintu ebyo si bituufu. Muntu genda funa mukyalawo, tandika okubeera naye muwama hari omulundi ogwo omusasula omulundi gumu. Wallahi omusasula omulundi gumu, naye malaaya okubeera naye babyogera nze zange munayo tokasooka ziteeka wano n'olyoka otandika okukola byokola. Kati nga biki ebyo by'osasulira? And by the way, prostitution ono asensebula omubiri gw'omuntu. Prostitution asensebula omubiri gw'omuntu ku side zombi, ku side ey'abakyala ne ku side ey'abaami. Obwamalaaya busensebula emibiri. Omuntu by 35 years wenna ng'oyenje busoweddewo. Ate temuli baraka. Allahu tabaraka wa ta'ala emirimu egyo tayinza kugiteera mu baraka. Gwe waliwo ekizimbe kyonna ky'omanye Kampala nti ekizimbe ekyo kya malaaya gundi yakizimba gyekiri. Kati nankani sente ezo tezibaamu baraka. Sente ezo tezibaamu baraka. Waliwo gwe mmanye yabba emitwalo 2 egya dola. $20,000 yazibba ku client we yali amuguza okuba nti amukozesa. Kasita yafuna sente ezo n'alowooza alhamdulillah kati nze mmaze n'alinnye ennyonyi nadde e Uganda. Oluvannyuma lw'emyezi 8 after 8 months yaddayo e Dubai nga sente ziweddewo nga talina kyazikozeemu kirabika nti kino kyenzikozeemu. Emitwalo 2 egya dola. Emitwalo 2 egya dola, funa calculator balemu. Emitwalo 2 egya dola kubisaamu 10 simanyi dola kweri nnako zino. Kubisaamu roughly 13,500 eza Uganda. Olabe sente mmeka ezivaamu. Naye yazisaanyizaawo mu myezi 8. Jokka nga talina kyamakulu kiri awo kyakozeemu. So tugamba nti sente zino temubaamu baraka. Amma
bwetubanga tutuukidde ddala ku kibuuzo kya mwannyinaffe ono Ummutaimu yakiyabuuzizza tukimanye baganda bange bakadde bange ab'ebitiibwa nti buli kintu kyonna ku nsi kuno ekitutuukako kijjiramu emu ku perspectives ebbiri. Either ekintu ekyo kijja nga kye kikugwana mu kaseera ako amakulu nga y'empeera Allah gy'aba asazeewo okuwa, oba ne kijja nga kigezo Allahu tabaraka wa ta'ala ng'asazeewo okugezesa mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati buli kintu kyonna ekikutuukako mu nsi muno kimanye nti kiba kijjiddemu emu ku perspectives ezo ebbiri. Either kiba kizze nga mpeera ya Allahu tabaraka wa ta'ala bw'atyo bw'akusaliddewo okuba nti kyakuwa, kubanga n'ebyokulabirako nankani ku mbeera eyo bingi, ebyokulabirako bingi, naye katubifundize mu kibuuzo kya mwannyinaffe ono kye yabuuzizza. Omuntu bw'abanga mulongoofu, omuntu oyo asuubirwa okufuna omukyala nga naye muntu mulongoofu nga ye, and the opposite bw'abanga abadde mwonoonefu, omuntu oyo asuubirwa okuba nti afuna omuntu nga mwonoonefu nga ye. Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba mu suratu Nur, yagamba nti alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati wattayibatu littayibina wattayibuna littayibat. Ababi bafuna babi bannaabwe, abonoonefu bafuna bonoonefu bannaabwe, abasajja nabo bafuna bonoonefu bannaabwe abakyala, wakadhalika abakyala abonoonefu nabo bafuna bonoonefu bannaabwe abasajja. Wattayibatu littayibina, abakyala abalongoofu bafuna balongoofu bannaabwe, bafuna abasajja nga balongoofu. Wattayibuna littayibat, n'abasajja abalongoofu nabo bafuna bakyala abalongoofu. Kati omuntu bw'abanga mulongoofu bw'atyo bw'asuubirwa nti ojja kufuna omukyala nga mulongoofu. So ekyo bwekityo bwe kiri, jazaan bima kasabta, mu mbeera ya Allahu tabaraka wa ta'ala, kuba nti akusasula ku ekyo ky'oba wakola ki, ku ekyo ky'oba kugamba wakola. Kuba omuntu oyinza kwekuuma ayina ofuna omuntu nga ali awo abadyetisse ebintu byonna ebizitowa n'ebiwuka, toyinza kumufuna. Era ojja kugenda okwekanga nga omuntu omwonoonefu, wallahi bwekiti bwe kiri ngenda kuwa example ku kyo, omuntu omwonoonefu aba ayagala kufuna mwonoonefu munne, wakadhalika omuntu omulongoofu aba ayagala kufuna mulongoofu munne. Example gye mbadde nkusuubiza, twali mu senior 4 ku Bilal, waliwo omukwano gwange sijja mubagamba linnya gwe twali tusoma naye mu class eyo, yaŋŋamba nti Hasani nkubuulire, ne mugamba ye mbuulira. Naŋŋamba nze saagala kwebaka na mukyala mbeerera, saagala kwebaka na muwala nga mbeerera. Ne mubuuza lwaki, naŋŋamba nti olaba abaana abo kasita abanga mbeerera omutuusa omumukozesa ky'oyagala nga tabitegeera fala. Kati nze mba njagala omuntu ng'olredi kwegamba tambuddeko ng'amanyi ekyokukola. Ndowooza olaba aya Allah bweri applicable, alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat. Wakadhalika n'abakyala bwe batyo bali, balaba n'abaana obunankani obugundi obutambudde obwetisse ebizitowa n'ebiwuka, naye abatayagala mulenzi nga omulenzi abeera ki, naye abeera vagini, abeera fata, abatayagala mulenzi nga talina kyamanyi. Wakadhalika ne ku saidi eno ey'obulongoofu, omusajja bw'abanga talina nankani mukyala gwe yalabye, naye aba ayagala munne amufaanane, bombi nga bafala, aba ayagala munne amufaanana nga bombi bafala. So alkhabithatu lilkhabithin walkhabithuna lilkhabithati wattayibatu littayibin wattayibuna littayibat. Sallahu tabaraka wa ta'ala ye perspective esooka ku buli nsonga yonna gy'atutuusaako ku nsi kuno mwebeera. Abaagikuleetedde nga y'empeera ekugwana mu kaseera ako, weekuuma n'otayenda, Allah n'akuleetera bikira. Tuli ffenna baganda bange, oba perspective ey'okubiri nga bwe tugambye nti Allahu tabaraka wa ta'ala ayinza okukuleetera ensonga ng'ensonga eyo agikuleetedde nga kigezo. Ng'ensonga eyo Allahu tabaraka wa ta'ala agikuleetedde nga kigezo. Wano nno wenjo basaba insha Allah bw'anaabakkiriza wetugenda okutandikira ku nsonga ey'okubiri nga Allahu tabaraka wa ta'ala agikuleetedde nga kigezo, kubanga gye bali abantu ng'omusajja abadde amanyikiddwa nti musajja mulongoofu naye n'agenda agwa ku nankani y'omukyala, la hawla wala quwwata illa billah. Oba opposite, ng'omukyala abadde amanyikiddwa nti mukyala mulongoofu naye ate n'agenda afuna omusajja nga mutamivu. Katandikira awo lunaku lw'enkya. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atugase n'ebyo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.